Fullfiga ye new IGP. Breaking news, Fullfiga hesanyu jemulabawo bambi IGP agenda kubanga habufuna omukulu lotamaguzi abyogedeko kumacha ibibadde bitufu bikuletedde mu maaso ogenda kubanga obirabirako ngabule enkola yaffe aka video madde nsabo kampeleka like amekaso tambula katukire obona abanjegadde kumanya kweno information nadala bana ba team Fullfiga team omuzungu agamba let it play making a share video or sharing another national unity platform cause information is very vital kinda kubanga bayamba okuzibula amaso mumanye omutufu yani no mugezi yani kale katuyongereyo na mawulire gafe agaliro nganyongera no bajukiza haji miti walinyo kulombedwa go inango lewe nebizibu nambire yasembe 1515 boxing kwa WhatsApp ajja kubanga kuyamba kwezi ensonga kale katuyongereyo na mawulire gafe agaliro bwenyogerera sawa zineno omukulu amanyikidwa nga Fullfiga olunaku olwalero kigambibwa mbu bino byambu mujagala mu biwulirize nabiwulidde kuva ku source y'amaanyi kigambibwa mu Fullfiga anytime from now bajja kuba muleta kubwa IGP batya mukimanyi bulungi tino naku zino Fullfiga ayina kye bayita connection ku police waba yagala bakusibe nange kenyini kamwakiyukirira Fullfiga bayagala wanda boy bamutwale bamutudedda ekyo mwakirabye mwachi witnesses kuba celebrities banji nnyo omuli Simple K omuli Pressure 24/7 banji nnyo babakutte era nga mubadde muze mukola kimubira nga kigambibwa mu anytime from now bajja kuba bamuyingizaawo era anytime from now bajja kuwanga bamuwa ekifo ekyamaanyi ku police niyo wanga tebamuwadde IG obukulu bwa IGP basobola kumuwaawo obwa RCC basobola kumuwaka basobola mu ebintu bingi Oshega singa dagamba ati yasoma nedda nobanga tiwasoma basolo kuwachi okulembeze ekyo kimanyikiddwa so kolabeka nakatambe hembirenga komawo nebitala buli omu omugulako olutalo tomanyiddirwa oyina kusirikana kwogera okera ku TV kuvuma abantu gwe balonda abantu ng'ovaayo okuba enduulu bannange gundi gwe bakulonda ddi mwe naliro abavuddeyo okusanyuka balamu bannange akikoleredde gwe bakulonda ddi maama linda empaka z'abawemuzi gwe zinaatuula gye banaakulondera balamu omuyigiddeko ki mwatandikira kumu mwenna mubadde mu entertainment industry gwe wasalawo okuwemula wasalawo okuvvoola wasalawo okumanyira bakusinga balamu yali asibyani ebbanga balamu lyabadde wano wono tewali muntu asinze kuvumwa nga balamu musajja bamuvuma ekisaati kimu mbutakyusa saati ani gwe yasiba ye nosanga abatalina buyinza abataasoma talina na woofiisi mwatuula wadde okupama ngali ku bantu nja kusiba nja kutwala mu kooti ng'otwala ani ye ng'osibaani yenga weerega mwani gwe muwala gwe ezo layini ezo nze bakyazinteekamu ez'okunsiba ezo gwosiba omumanyi nze omuguwa ogunsiba nze amwe bbuulu oyinza okuleeta kana akaguwa ka naironi mbwogenda kusiba nze junior nze tekinokulaati a son of a freedom fighter me no gwe omanyi gwozanyirako gwe you fake you gwe nze njogera nekuba Jeno wano nenjogera kuba Bobi Wine who are 7 times bigger than you. What about who are you? So mwabasiba abantu nogula kuba TikTok olutalo osiba ono osiba oli you think it's funny kisesa maziga g'abaana gwe kwofunira views gwano wali ovuma abantu nga teri yakusiba ani yakusiba ani akusinga okuwemula nzisi okunewunyisa mu Uganda abawemuzi ate be basiba abantu ababbi ate be bayita abalala nti babbi abafere ate be bayita abalala nti bafere let us call a spade a spade. So, bala munkwebaza olw'obukkakkamu
Tena Mu7 wangala kasoko meza mama wange rumumba na nabanja chofato gabye. Ano ikapala mumba baba. Wewe sasa mbanga mimi kunyoma. Mimi baba yangu. Tuli musala kulia soni. Sasa yoresa abantu bakwagala. Egwanga kali kakasizada egwanga. Ate wakunontekera so chuli tende top wano. Etenya mosikaneruka. Mabirira. Nyabo. Baba. Hakati. Mu7 niwame yatebe. Mpulira. Tuli mukusala bana munatsonyo wesanyo lingi. Abantu bakugenda kwabikira mayumba tufe. Mpulira. Naye tusaze wano tugamba katugende. Kuba twaza okusanyuka kyo tetunera kako. Twagala kutante. Bana mubana agiya mu kibumba bana anywa musupu. Sidda ku TV singa ebifo ebisatu bino mpuga tabijjiramu. Ekisooka alina okugira ku Deputy Prime Minister. Mpuga. Ayinza okujjanga Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister. Mpulira. Ekyokubiri alina okujjanga State Minister wa Finance. State Minister wa Finance mwami Mpuga. Ekyokusatu alina okujjanga Minister wa Mateeka. Deputy State Minister. Deputy State najanga State Minister. Wa Justice and Constitutional Affairs. Kwebyo ebifo bisatu. Kwebyo ebisatu bwatajja. Yes. Era kyova nabagambye Mu7 okuleeta nabbanja okuleeta okukwata na muganza gwe bagoba mu parliament n'amusigaza era yagala mweta kuba minister wa presidency. Passes na muganza kuziri endolito ze twawulira zi ayina mu speaker. Tovola batebamujjamu. Kubanga the judgment was made by a name. Bajjawo na muganza passes not a minister. I made that remarks on NBS. Konzo parliament yagobye minister wani kwa band development kwanga mu recording ya minister ya prime ya speaker tujirina bakola buli kyetaagiso bakola buli anti bakola a mess yaliwo. One, they did not mention the minister. Eteka teriragira kugoba member of parliament. Era speaker talina buyinza kugoba member of parliament naye alina obuyinza ne cabinet ye n'olukiiko lwe okugoba minister. But in a judgment of a speaker after consultation, they chased Namuganza passes. Honorable Namuganza, not honorable minister for land and urban development. Atechita soboka. Chebakora. Kubanga tosoba goba mbaka parliament. Chebakora. Boba goba ndebaita Namuganzani. Passes. Na yenge teka lali bagamba kugoba minister wa urban development. Lwaki yalemerawo atenga yebali bamu accuse Mu7 bamu ekipapula. Mu7 bamu ekipapula. Kyali kigoba Namuganza passes omuntu. Chaite kigoba minister wa land. Ensonga zibasinzirako. Tewali nsonga. Bwali mu butakanya mbwa ate omukyala. Deputy speaker yali ayagala ttaka lye Kololo nga atolwedde waliwo investor gwe baaliwa. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 07528771515.